Oluvannyuma lwa minisitule y'ebyenjigiriza okufulumya ebyava mu bigezo ebyakolebwa siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde, amasomero ag'enjawulo gatandikiddewo okujaganya. Our best student is the world charist with the PCM and 18 points. Ku ssomero ly'omukugu Mike Kironde St. Janan tusanze abayizi n'abasomesa babinuka masejjere. Funye 18 points. Era kimanyi mpise ne gavumenti ako nja kafuna inshallah. Ndi musanyufu nnyo era njagala kwebaza Katonda eyansobozesezza okukola obubonero 16. Mbadde nkola DEG, Divinity, Entrepreneurship ne Geography. Akulira essomero lino ettabiri Kabalagala Emmanuel Mwebe agamba nti Omukama basobozesezza okubakozesa ebinene ne basobola okuyisa abayizi newankubadde COVID-19 yabakosa nnyo. Abaana baffe abasinze bafunye points 18 mu arts n'owa sciences. Owa sciences akola PCM points 18 ayitibwa Oli Charles, owa arts ayitibwa Oni yafunye points 18. Twebaza abazadde mwebale kuwagira Janani schools n'abaana baffe mwebale kukola ne mutaswaza. Mwe bategeeza nti n'enteekateeka ebisomesebwa empya batandise okiteeka mu nkola nga n'abayizi bajaniriza. Tufuna omukisa ne twogeraganya n'aba National Curriculum Development Center ne batuukira ddala ku ground ne bayigiriza abasomesa baffe mu workshop ne tubanga tumanya biki ebigenda mu maaso. Fene ku mutendero gw'essiniya ey'okusatu wadde ebitabo tebinnajja, abasomesa baffe basobodde okuwandiika ebisomebwamu. Ku ssomero lya Ssaabasajja Kabaka Lirubiri High School ettabiri Emengo, abayizi balaze essanyu wakati mu kukooloobya ekitiibwa kya Buganda. Bano batuuza abayizi 9 era bonna bayitidde waggulu okusinziira ku kamyuka akulira essomero omukungu Rita Namata. Abaana baffe baakoledde ddala bulungi. Omwana waffe yasinze yafunye obubonero 18. Abaana bonna abasinze ku bannaabwe ne points babadde ku nsawo ey'Obwakabaka gye tuyita Kabaka Education Fund. Yeebazza Omutanda olw'okubangawo enteekateeka ya Kabaka Education Fund mwayita okuwerera abaana ba Buganda. Twebaza Ssaabasajja olw'okubanga nti yatandikawo enkola eyo eyamba buli mwana n'omwana abeera nga teyeesobola bulungi n'abeera nga asobola okufuna omukisa ogw'okusoma. Omumusa High School erisangibwa Emitiyana ku kyalo Mpanga Busundo naye tusanze abayizi bali mu kujaganya era nga bano basinze kola sayansi nga yasinze afunye obubonero 18 era nga ye Martin Senfuka nga yamudiide yabadde wa arts nga naye yafunye obubonero 18. Nga mbadde nkola PEM mu High School nafunye points 18 era nga neebaza nnyo Mukama Katonda yasobola okunkwasako okubikola. Omukulu w'essomero lino n'abasomesa anafunye points za 17. Neebaza nnyo Mukama Katonda olw'okuddamu essaala zange. Omutandisi w'essomero lino Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeeza nti yadde abayizi bayita mu mbeera embi ekirwadde ky'Ebola naye basobola okukola ebibuuzo bino era n'abeebaza okuyita obulungi. Era oyinza okugamba nti abayizi bano basomye kumpi omwaka gumu naye Katonda bw'akuwa ne abanga bateekayo omwoyo n'abasomesa ne bakola butassa mukka butassa mwoyo n'abazadde ne bakola ogwabwe ne bayitira waggulu ddala. Weebaza Katonda. Ku ssomero St. Andrews Gombe High School Kawaala era atandikibwa Oweekitiibwa David Kyewala Emale tusanze abayizi bazina gunteese. Nafunye point 19 ku A-level nga nina nabadde nkola PCM nga nina Air Physics, Bio Chemistry ne Air Math. Mama wange badde ankubiza nnyo okusoma. Omutandisi w'amasomero ga Gombe Education Services Oweekitiibwa David Kyewala Emale ategeeza nti obunyiikivu bwe bubatuusiza ku buwanguzi. Ndabye nga tulina abaana abafunye A mu kubala abayitirivu aba physics nazo nzirabye nnyingi. N'olwekyo ne chemistry amasomero aga science twagala okubaza abaana baffe olw'okuteekayo amaanyi mu kusoma kubanga abaana abasomye mu mwaka guno baali bakyali mu mbeera eya COVID. Oweekitiibwa Kyewalabye musanyufu olw'ebisomesebwa ebipya enti bigenda kuyamba nnyo okutumbula ebiruubirirwa by'abayizi. Gye tugamba nti ebyenjigiriza biteekuwa omwana omukisa okulowooza n'okunoonyereza. Curriculum enkadde badde tewa abaana mukisa kulowooza. Eno laba ne mu ntula gye batulamu mu kibiina balina okuba ne gadgets ezaabwe ne bakola okunoonyereza
omusomesa mu curriculum empya ayambako buyambi mwana kumuyigiriza kunoonyereza. St. Julian High School eri ku masomero agakoze obulungi ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga era bwe tutukiddeyo nga bayizi bayisa bivulu. Ndi musanyufu nnyo nebaza Mukama nti ebibuuzo byakomyewo nga nkoze bulungi, nafunye bubonero 19, nakoze DEG, Divinity, Entrepreneurship, Geography. Nebaza abasomesa bange abadde bafaayo ennyo. Akulira essomero lino Rose Garabuzi Kintu alaze essanyu olw'okuyisa obulungi abayizi. Abaddukanya essomero lino beebazizza Omutonzi akwatidde ku bayizi baabwe ne bayitira waggulu. Tulina centers 3 ze twatulizaamu abaana, Gayaza campus, main campus, ng'era eyo tufunyeeyo omwana wa arts omu afunye 20 n'abaana 2 abafunye 20. Ku annex tufunyeyo abaana ba sciences, omwana asingire ddala abadde akola BCM eyafunye 20. Tukyebaliza Mukama, Eseta twafunyeyo wa arts HLD nga naye yafunye 20. Pride College School erisangibwa Empigi ge gamu ku masomero agakoze obulungi mu disitulikiti eno era wetuukiddeyo abayizi babadde babenuka masejjere. Nebaza Mukama olwa sapoti ya kitange era nebaza Mukama olwa sapoti y'abasomesa kuba batubeereddewo ne batukubiriza okusoma ebitabo. Nafunye points 15 era nga nebaza Mukama olw'okunsobozesa okufuna points ezo, nebaza abasomesa bange abansomeseza. Akulira essomero lino atubulidde basobozeseza abayizi okuyita ebigezo bino. Abayizi baffe abasinze ba bubonero 18 bano nga bava mu BCM, PEM ne arts subjects. Mukama abadde mulungi, abayizi abasukka 130 bali waggulu wa bubonero 12. Wakisomoze mu secondary school essomero eri ku musingi gw'obusiraamu abayizi baalyo abatwala siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde bakoze bulungi ekibawaliriza okujaganya. Abaddukanya essomero lino batenderezza obukulu bw'okukolera awamu wakati w'abazadde n'essomero nti kibayambye nnyo okutuuka ku buwanguzi. Asinze afunye points 19, 18 bali 3, 17 5. Generally tuli basanyufu olwa performance eno. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tutuusa kukula lino era ne twebaza abayizi bonna olw'okuba nti basaayo omwoyo ne basomesebwa era bibasomesebwa ne babikwata. Tubeebaliza ddala abazadde, tubeebazaamu ak'enjawulo, mwebale kuweerera, mwebale kutwesiga. Ate ku Africana High School e Kawempe kibadde kijjobi anti abayizi ba siniya ey'omukaaga bakoze bulungi ebigezo. Akulira essomero lino ebazza Katonda basobozesezza okuwangula n'asaba abayizi okubeera b'empisa yonna gye bagenda. Omuyizi waffe yasinze yafunye points 18, n'abasayansi 2 aba PCM, PCB bafunye points 17 ate n'abalala basobodde okufuna obubonero batwala mu yunivasite. Ekifuna kituuza kuddiza Mutonzi okujjako okumwebaza. Tusingadde omuyizi waffe yabadde akola PCM yasinze banne bonna. Twagala okwebaza Katonda olw'ebyo naye tusaba Katonda n'omwaka guno weyongera okukola ennyo nga twakoze. Osiano Mukibi, BBS Terefayina, Ageesigika.